tugikola nensinga kwebaza gwe kubanga ffena tuli mutalo okubatolinga ne bakuliganis omuntu ajja n'ayagala nzijeko eddembe mu nsi yange ery'okwogera ku gwenjagadde nekyenjagadde balwadde okunoonyeza kulaga nti kuli bantu 137 balimenti kubeera mu ddwaliro butabika balwadde. We are dealing with mental cases ne bannabyabufuzi yes anti kuli bantu 100 bosanga abantu 37 generally balwadde so kuli bantu 100 bosanga basatu balwadde so basaasire tobatwala ku speed nnyo. You are dealing with sick people. Ensonga eri mu ddiro leero nti pandemic ene eyugumiza abantu bangi buli omu nemuteeka waje abasomesa nasoma accounting ne swasa erina we batadde amazima tusigala nga mu lockdown eno abantu ababadde balina emirimu gy'ebyemikono nga obulimi obulunzi ababazi abatunzi abazimbi basigadde bakola. Tulina generation, this is the first time in Uganda okuba ne generation y'abaana abato nga be basinga obungi naddala abavubuka. Kyokka nze omuvubuka mbala kutandikira ku fresh kid 9 years lwaki anti si mwana. Fresh kid is politically, sexually, economically active. Emisana abeera mu kiraasi ekiro abeera mu kivulu ng'akutte microphone. N'abaana bangi bwe tuyita abato bali mu economy. Gino emyaka gyange edda nga mbeera ambazadde naye kati olwaliro ensi ekuta ku myaka 14 bagagenda oyiye ensi. Kati omwana oyo bw'atuuka mu nsi nga talina sikiru yenna wagwira ku bana abajinga abali ebweru w'eggwanga abaale mu ensi bapengepenge ne batandika omumuwemula n'omuyigiriza bidoctrine n'afuuka muyeekera ye social media ye product gy'olaba kati social media. No kakati ate wesikkiriziganya naawe nze abantu abasinga interactinze nabo for example pengepenge mumanyi twogera nze pengepenge gwenjogera naye ku ssimu sikwendaba ku vidiyo nze Katonda kyemwebazaako nti yampa ekitone nti buli muntu osobola okwogera naye nemmanya bantu bangi abali ebweru abali productive bantu bangi abali ebweru abali useful actually 97% ku bannayuganda abali Europe abali Asia abali US bali very productive era bayandi family zaabwe Uganda perfection Katonda nnyo akola nnyo ne mu Uganda lwekiri kubanga ezo ensi Katonda tuyambye tuzigenzeemu tuneinterakitinze nawe pengepenge bweyogera naye ku ssimu toyinza kukakasa nti yoli afuuse ekirala najja never kojja omugeza ate kojja twogera nze namugamba oli wanu ddembe lyokwagira nuku nange eddembe lyange okwagira okutakiriza Besigye. Gashumba ofuuse nga Yesu yalyanga n'abasaddukaayo nze abo baatulema no nze kyekyo kyebaliza Katonda ate ekintu ekyo nakikopa ku Museveni alina talenti fenna gye tutayina. Omuntu ne bw'aba takolagana naye alwana nnyo okumanya ogenda mu mayindi y'ono omuntu kikyalowooza nti olwo omuwani bagenda kukuba no sifaayo ne bwe namuwaana era akusinga Museveni atufugidde emyaka 34 bw'oba ogamba nti Museveni tategeera omuntu atategeera asobola okufuga eggwanga emyaka 34 so tuminza abantu bonna bano kojja njogera naye pengepenge njogera avunaoni pengepenge bw'oyogera naye ku ssimu si yonna akola live pengepenge asobola okukola live nga yambudde esaati nawemula okitegeera ndowooza ekirunyizize vidiyo ze nga wemula sizifuna so nze kyebaliza Katonda nti nze omuntu yenna nsobola okukolagana naye era nze tankumulangako anti alina baatya no sikutya waliwo tantya respectinga kuba mu protocol mbeera mukulu we okitegeera ndowooza naye nze kubanvuma sirina bwentya kubanga kubanvuma comment sirabangamu wava muno sirabangamu aga sirabangamu aga sirabangamu kirumira oba kiyimba fuliman abanvuma bannaku bannange olwaleero embeera gye balimu actually abantu abasinga batuvuma embeera gye balimu singa naffe gye twalimu twali actinze the way ya acting so Katonda bakuyamba n'akusitula ayina ebintu byakuggyako ate ekikere ndaba gye kirabamu ensi yanjawulo nnyo n'empungu erina vyu ya ggwanga lyonna ekikere kibeera awo so nze abanvuma sibalinaako buzibu tubasabira busabizi kuba balwadde beetaaga kusabira. Waliwo kye bayita political rape kyobadde yogerako nti omuntu okukwata lwampakako ati n'akunyigana gendera yogera ku gundi kuba tomwogeddeko tekijja kubaawo nakyali mulamu. Ekintu kyokka kye banforcing okukola mu Uganda kwe kusasula omusolo naye teri muntu ajja kuŋŋamba nti wagira gundu ku kifuba.
convinced me yes that you have the best candidate for this country. Nezo kunforcinga ekyo tekisoboka. Nabagamba mu 7 Southern tulina ebigendererwa 10 ekyomusanvu kye bayita political commercial knowledge. Politics bwe tutwalanga company omulimu oguvaamu ebyensimbi kitegeeza nti people power tukitwale benyali tukitwale nga company product yayo ye popi wine services zaayo byebyo byetusuubiza then tuteekeddwa okubeera ne marketing department ne sales customer care branding PR advertisement naye bw'omubanga ebibiina by'ebyobufuzi eyo ya advertisement yammwe oli musiruko manyoko tolina magezi then Museveni akyatufuga akankusese ebyobufuzi kasita bituuka nti bwedisagulinga n'omuntu omuwemula ebyo nze sibibeeramu nange sibeera kyovola viewership za TV radio zikendedde zidropins lwaki bwe nkola live nagikoze kumakya eyingirira abantu 10,000 lwaki ntegera ndowooza bannayuganda singa bwe tulina ne mu Uganda show ezisinga okuwemula show ezisinga okubeera hateful tebaziraba wano show esinga okulaba bwe kawungezi bagitandika ati kalakati naye ku social media n'ovuma muntu ate ekyo ekyewunyisa ne gw'ovuma tabiwulira nze sibiraba tabiwulira so naye mbasa nze nakugambye abaana there is a crisis in this country 83% y'abannayuganda tebalina mirimu yes youth abali below the age of 25 what do you expect from them omuntu kasita asiibanga talina mulimu abaana obudde bungi nze nzuuka 12 Monday to Friday nengenda okuka ne working out nenzija okukola you won't believe it social media ntibeerako nnyo nga ali mu traffic jam okulaba ki ekigenda mu maaso ate na blockinga kati for example nze ku page yange na highlighting ebigambo byesijja bagamba wano nga ne bw'okipostinga tekintuukako bwe bw'okipostinga olowooza kigenze bakiyita sipring waliwo ekigambo kyenkoye ku social media kinene bwekiti ate nkiyinamu so to me abo abaana kitukakatako okubatereeza ate n'abakulembeze at every level kibakakatako okugayidinga abaana abato ate kino kireete na leero kigye bulungi nze nali mbaddeko 25 years nali mbaddeko 27 nali mbaddeko 30 temukosa kigambo kino timuli bavubuka mwefuula ab'ekitalo osobola okuba you can be a youth ng'oli useless waliyo emyaka kino kiddamu osobola okubeera omuvubuka ng'oli useless oli nabeera nga musajja mukulu nga useful to the society emyaka gy'owemulirako 18 waliyo omuyisirayiri ali mu kuyiiya essimu ng'esobola okukola omulimu zino zonna ku myaka gy'owemulirako waliwo omwana mu Iceland ali mu kuyiiya ennyonyi esobola okwetikka emmotoka ekulana mufo ky'amazzi nagendako Israel eyo roadblocks za Israel abavubuka bazimaaninga bali between the age of 18 ne 24 naye abaffe bakola ki tobuleminga abaana bano nze omutawana teguli ku baana bano guli ku baffe abakulembeze tuvuddeyo okugayidinga abaana bano enjawulo eri wakati w'ente n'omuntu emmotoka bazitumeragana mu Lwera nga zigenda e Masaka ng'ente ziri across ziri omuddo ente zeekanga omulundi gumu neziddeyo ne ziri omuddo kuba zirina ekyokukola wano Uganda osanga abantu nga basiba balaba tractor ng'esenda ekkubo olwakuba tebalina byakukola so kibakakatako at every level okuyamba abavubuka obakola kyobagayire naye timwekweka mu buvubuka nze benakola nga ndi 18 mbimanyi benakola nga ndi 20 mbikola ki mbimanyi so if you're telling apart from national ID kikyo ine kiri manyago ate ne national ID Museveni asobola giri walkinga mpulidde mwagenza okulonda simanya gabamu amanyaga mwetegakola ki kaliiko ebyapa byemeka byolina manyago certificates meka zolina manyago Wanataka kuvuma Dr. T obunyampi obusiru amazima abavubuka tebegomba yenda nze mbadde ku bavubuka n'ebala okwegomba kikulu kirungi mulambu ensonga nti Dr. T abavubuka kegomba bakola kati wale yeyerusa avuma omweru omwale yeyerusa avuma omweru omwala ayambala akakonda wanvuwe avuma omuwanvu bannayuganda bw'olinnya bodaboda waggwamu bw'ovuga emmoloka oli mubbi bw'oba ne mukyala wo baggala effundi wo nga mwagalana nnyo ne mugenda ku mukolo nga mwekutte mu ngalo baga mweraga bwe mubwayingira ne munne kasajja kenzi kakutte mukyala kwako mu ngalo bw'obeera n'abaana ne bagenda ne good schools yeepanga bw'obatwala ne local schools kasajja kakopi bannayuganda tebacelebratinga bannaabwe bannayuganda baagala nefudde
naye bwobanga gwe omulimo gwe mwena ne mukwambala t-shirt ya Yoweri oba people power oba kudisi webale nnyo n'otambula ekibuzo kiri nti Museveni akumanyi takumanyi Dr. Kizza Besigye akumanyi takumanyi Bobi Wine akumanyi takumanyi naye oli okuli obuvuma ye n'omuntu akumanyi takumanyi Ssaabasajja Kabaka akumanyi takumanyi Archbishop akumanyi takumanyi Supreme Mufti akumanyi takumanyi teri akumanyi okujjako maama wo ina mmandwa ku mutwe ez'abajjajjaawo kati abebifuzi mbavunula bwe bannabyabufuzi ebyobufuzi birungi kisooka muzannyo si muzannyo ekigambo ekyo mukijjewo bino ebyobufuzi mubiyitangako omuzannyo ebyobufuzi bisalawo obulamu bw'abantu babeeramu bannayuganda bameka abafiiridde mu layini y'ebyobufuzi tokiramu bya muzannyo mwe mukifudde ekyomuzannyo kyobulaba nti abantu bamismanaginze eggwanga lino bamukyo kyamuzannyo abakulembeze bamugenda okulonda 2021 oba kansala oba woman MP oba member of parliament be bagenda okusalawo eggwanga bwe lirina okulaaninga so temukitwala nga kyakusaga ati kazannyo si kazannyo twogere ku technical and vocational education nga tumaliza ka video technical and omugaso gw'emirimu gy'ebyemikono no kireete bwoti society does not demand qualifications of successful people society tebuuza wasoma ki n'ekikyoli kikyosobola society tekyayagala balina PhDs balina masters baagala abantu basolovinga bizibu mu COVID-19 eno abalimi abalunzi ababazi babadde bakola abatunga bw'oba bankinga school fees z'omwana wo tebakubuuza okola ki baagala sente bw'oba ogenze ku date ne mukyala oba ne girlfriend wo tosobola muhaginga nti muli mu love you have to pay so kola omulimo gwonna kasita kubanga okukuwa sente so gino emirimu egy'emikono actually ndoza Ministry of Education yetaji marketing bulungi ze nina mikwano gyange abalina amabajjiro kati mu mirimu gy'emikono tibagijje bulungi Wansung Furniture omulaba be bamu ku bagaggawa yangamba nti ye mu Uganda yagala 2% y'Abannayuganda nimuze kwayo kinjala Munnayuganda asobola ogenda Spain n'agula furniture yekwata yetinze he's a billionaire nina mikwano gyange bangi nina interior yes babajja ebintu kakati kyengezako okugamba nti temujeregerera mirimu mwatemu abaana naddala abawala abanda b'essaawa zino toyisangamu amaaso emulimu oba kyetagisa kutunda mandaazi oba chapati kikole obeeremu n'akaseera lwaki mulina ba boyfriend bana ne babeebakako okubamanya mwenna abasajja banyumirwa nnyo omuwala omwavu omanyi kwe kiva buli lwoba nga tolina ssente obeera mwangu wa confusinga okitegera ndowooza buli lwoba ne ssente zo ng'oli muwala osobola okwegula ecupa ya wine osobola okwegula ecupa ya champagne ecupa za champagne ezimu za mitwalo 3-4 naye olwokuba tolina ssente zo oli omusajja bwagiteeka ku mmeeza olowooza yakakadde naye nga mitwalo egi ng'ekola omuliro ogugwatuka nga walaayi so to me era nze kino kyogera nnyo nti omwana omuwala alina kabitsinga kake asinga avuga Lamborghini eya boyfriend we kubanga Lamborghini nungi nnyo ne siiyo kavitsi katono ne kange yadde katono kakankana so jajja we yayo nga tukomekeza video jajja nze nonya president Museveni oba ye yansomesa yokuita jajja ngone yatugamba tuli basa kati nawe muzikulu we atoli nawe omuntu wa myaka 7 kati ndichi no Museveni alina emyaka nga 8 abazukulu ba Museveni baba tulaga ebakutula ku farm ne baba tulaga mu state house boba toli mu WhatsApp group ya family ya Museveni toli muzukulu omwezi wako wesibi luko miyawo